olwaleero nga bwe kigenda okuggwa leero mugenda muyira obululu naye era ngenda kusoma bibye bya Ssaabalwanyi yennyini Yoweri Kaguta Museveni yennyini ebiriko ne sigiricha ye era bye tugenda okukola okugenderako leero era okukimala olwaleero lwe lulimi lwa constitution olw'ab'ebibanja. Ow'ebibanja ye lawful or bona fide occupant. N'olwekyegamba oba bali ku mayiro oba ow'ekibanja ali ku mayiro oba ow'ekibanja ali ku freehold oba ow'ekibanja ali ku leasehold shall enjoy security of occupancy. Tajja kukwatibwangako. Eno constitution bwegamba bakivuna ekyo nange bwekigamba nti amangu ddala nga constitution eno yakatandika okukola daki mwaka 1995 oyo yenna ow'ekibanja obanga agamba ti ekibanja ekyo kuliko owa mayiro galina ekyapa kya mayiro oba ng'oli alina kyapa kya lease, execute and maintain this constitution and all laws made under or continue to be forced by this constitution. Okussa mu nkola akawairo kaliko ekusomedde tewekibanja kwatibwakyo n'alyoka alagira bw'ati. Yalagira kubanga oyimiddewo ku abantu Yoweri Kaguta Museveni akwongera ekisanja nga fyula bwangabi. Kakati sebo ebyo byonna ebikolebwa okumenyebwa obumenyi bw'amateeka kuba tebirina mu mateeka ekintu ekikoleddwa mu kumenya amateeka tukiyita void, kiba kifu, it is a nullity. N'olwekyo bw'ojja n'osiba ssengenga ku kibanja ky'abatuuze nga tegwose ng'omenye amateeka yo trespasser ng'osse forceful entry n'ogamba nti nsibako sengenge, ekyo kifu. Abantu bannange mwena ssebo RDC bwenva wano ng'okolesa obuntubulamu bw'osobola mu mateeka abantu bano sengenge aveewo abantu bagende obutubulamu. Kibanja tewali akukwatako era bw'oba totunda tewali ali kugamba nti g'ow'ekibanja weegule. That is oba oli azze n'ekyapa oba oli azze n'ekyapa kya mayiro nti yagula oba azze n'ekyapa kya liisi oba azze n'ekyapa kya leasehold oba kya freehold kasita oba wakiba n'akugamba nti weegule oli waddembe ogamba nti ze situunda kino kyange constitution yakino. Bwakugamba nti gw'oli munaku nnyo oli mwavu nnyo kankuwa miliyoni oli waddembe okumugamba nti n'omwavu aba n'akake genda ne miliyoni zo genda n'ebyapa byo kubanga constitution bwegambye. Ekyokubiri president yasayininga n'alagira n'agamba towuliriza oyo akugamba nti no ku kibanja kyekyo ekibanja kyo kinene nze ndi wa kyapa kiri mu mannya gange ekibanja kyekyo kinene nnyo kya yiika 8 kankusalireko yiika 2 kuweeka ekyapa nze ntwale 6. Obwo buba bubbi bwennyini kubanga ekibanja kyo President Museveni bw'ati bwe yalagira. Number 3 President n'agamba tewali n'omu akkirizibwa kuba kumenya amateeka na kunyoma constitution okugoba ow'ekibanja ku kibanja kye oyo mugoba aba amenye constitution. Number 3 n'alyoka agamba nti yenna mugoba akwatibwe avunaanibwe amateeka gabagagamba. N'abo bonna abagobwa ku mataka President n'agamba nti basibwewo gavumenti bayamba okubazaayo. N'olwekyo njagala okulagira bwenti Number 1 mpulidde nga mugamba nti Kazibwe alina ebyapa tiyagula. President
muchoda yagamba nti gwe bw'ogula n'ogula ettaka n'osangamu ab'ebibanja ne bagaana okukuguza nga baagala babeere ku byapa byabwe, gwe wagula mpewo. N'olwekyo Kazibwe wagula mpewo, kubanga kye wagula kiriko bannannyini abali garanti ne constitution nga bwe mugiwulidde ne president n'akiragira. N'olwekyo Kazibwe wagula mpewo. That's number one. Number two, ndagira nti wonna Kazibwe wali akwatibwe mangu akwatibwe kubanga yamenya bino wammanga, yajja n'amenya ebintu by'abatuuze n'abyonoona. Eyo ye malicious damage to property, okujja okwonoona ebintu by'abantu n'abiyingirako. Eyo malicious damage, it is a serious criminal offense. Era ndagira DPC kakati kapuliriza era manyi tino amanyi what criminal justice is. The criminal charge, that is a charge eya criminal malicious damage property eyemu. Eyokubiri yani criminal trespass, n'ogenda ku kibanja ky'oli ekimuweereddwa ne guaranteed by the constitution ne directive ya president, n'ojja nga toweereddwa lukusa nanyi kibanja n'okolako eyo malicious damage to, that is criminal trespass. Saba DPC kinyotinge kubanga ogenda kuwandiika charges ezigenda okukwata Kazibwe. Ekyokusatu, forceful entry, ng'ajja n'abo bajja ng'alina ebigoggo oba osimanya oba mundu ddala kubanga abatiisatiisa mutiisatiisa, ajja nabyo. Eyo that is threatening violence. Eyo nayo kyagisaba DPC giwandiike era ajja kubakwata. That is threatening violence. Ekyokusatu, forceful entry, yeereka yekka n'amaanyi, okwo nako okumenya amateeka. Eyo nayo kyagi ekwatibwe Kazibwe n'abo si yekka, n'abo abamuyambako. That is accessory before. Eteeka liri very clear. Abo abali accessory before the act or accessory after the fact, bonna bali charged under the same offense. Ate ekirala era eyokuna, mpulidde wano amalalo g'abantu baffe abagenda gonna ajja n'agakolako. Eyo, that's disturbing the peace of the dead. Eyo nayo kyaji bajja bamukwatako, naye bamukyajige ku kyaji eyo. N'olwekyo okirangira nti omusajja oyo is a criminal. Okay, bano abapoliisi kati bakyamuyita suspect. Therefore suspect oyo bamukwate, tebamukkiriza kumala na ssaawa 48 mu kkomera, asibwe amangu ago. Neewuunya okulaba nti omusajja ono akyali, kubanga juzi nali wali empigi n'endagira ng'akola byebimu wano. Ndowooza kyava agamba nti sifaayo ndi waggulu w'amateeka, nalagira nti bamukwate. Naye simanyi lwaki sinabakuulirako nti omusajja ono ali mu kkomera. Omusajja abonyaabonyeza abantu ne babonaabona. Omusajja mumulaba oli ne bamusula kabangali. Abantu bali wano batya mu nsi efugibwa Yoweri Kaguta Museveni ajja okuleeta emirembe. Gwe n'olyoka otambula ng'ogenda olowooza nti nojja kubonyaabonya abantu. Sebo DPC RDC kwebaza Haji Njuki gyali, ba DPC bonna gye bali, ba RDC bonna gye bali, bakwate abo bonna batuukanya. Nyawo ekirala ky'abali abababyeko ettaka ng'ate mu ngeri y'obusika, ebyo nabyo biwandiiko bireete, kubanga kino kye kibadde kisinga njagala abantu baddeyo olwaleero. Olwaleero bannange muddeeyo, Yoweri Kaguta Museveni abeewo. Leero temuddayo kumuwa bululu 19 wabula mumuyiire bwonna, naye amanye nti n'abantu bakolera basiima. Yoweri Kaguta Museveni oye! NRM oye! Ebibanja byammwe mukozesa ebibanja byammwe nga mwe mwali mukozesa, ate senge
nga ayinza atya okusigalawo. Sebo RDC oterezeza ekitundu nakino kitereeza olina kyogamba. Okay, kakati ekirala ebyo byonna nga mumaze okukwata omusajja ono kaziwe, ebyo byonna mpulira yeyogerako ng'omusajja omugagga, ebyo byonna byaboonenedde tajja kuva mu kkomera okutuusa nga abasasudde mwenna. Era poliisi erina sisitimu we bawandiikira ne bavaliwinga ebintu by'abantu ebyenonese. Ebintu ebyo byonna biddizibwe babiwandiise babivaliwinga. Sebo DPC oli mupya wano bakokeddeko nga yogedde ekintu ekirungi, naawe walanti oli mupya wano okoze omulimu mulungi, osanze ekintu kyavunda dda naye ng'olina omukisa okulongoosa. Sebo ndowooza omumanyi DPC kolagana immediately after here ne Susan Kasinji okukubira essimu ng'okola okwata bano bonna ba criminals bakaziwe bonna. Oyo President yamungwasa mu biwandiike, yogera naye akuwe amaanyi agasinga kwago g'olina okulaba nti abantu bano babeerawo mu ddembe, ng'abantu bano bazukuka enkya ne balima nga bwe baagala nga Museveni bwe yakirwanirira, ng'abantu bano banoga emmwanyi zaabwe ne bazitunda ne bafunamu kati emmwanyi zifuna kiralu. Abantu bano mwenna mugagawale nga Pulezidenti bw'akyagala. Yonna manyi kyogenda kujeera era kwati olweyo olusinga nga Haji ali wamu naawe, tuleme okuddayo okuwulira nti ate waliwo twabagenda e Kanoni. Njagala ne batulugunyizibwa waleme ate okuddayo okuba nti ku kyalo kuno wali abaddayo oli n'ayingira mu nnyumba ye ne bamugamba nti fuluma bukunya. Ani yali akirabye? Constitution egaana inhuman treatment yonna. Olaba n'oli azizza ogwanaggomola era basooka ne bamukwata Constitution egamba nti mukwate mpolampola, naye oli ali mu kibanja kye n'omukwata n'omugyamu bukunya nga n'abantu babaana bonna balaba. That is inhuman treatment. Terina kuddayo okubeerawo. Kakati nkiragira ebyo byonna bye musabye ndowooza mbyogedde. Nazze wano nga nzize okukimala olwaleero mu Constitution ne mu kiragiro kya Pulezidenti. Era nkimaze kiwedde, mwenna muddale mu bibanja byammwe, mwenna munoge ennywanyi zammwe, ababadde babateganya bonna bakwatibwe, kazibwe n'abo bonna bamuyambyeko. DPC ali wano ne RDC bonna balina okuyamba okuba nga muddayo. Yabawa enamba ze nakati oba mwagala muyinza oziwulira naye muyinza omukubira obutereevu. Tafaayo yalwanira abantu ba Museveni. Abannange, eno si ye Uganda gye twagala. Yoweri Kaguta Museveni abeewo.